ababaka ba Ssaabasajja Kabaka mu United Kingdom ne Ireland, Rhineland ne Scandinavia bakuyita mu Tabamiruka wa Buganda mu Bulaaya asookedde ddala agenda okubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka guno mu kibuga London ekya Bungereza, era ng'agenda attambulira wansi w'omulamu ogugamba nti Obuganda ku mawanga, tekinologiya mu kutumbula obumu, enkulaakulana, ennono, obuwangwa n'abavubuka. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda tujja kuba mu Green Towers Community Center ng'okuyingira kujja kuba kwa bwereere. Olwo ate ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda tujja kuba mu Cavan Banqueting Suite mu Edmonton ng'okuyingira zijja kuba paundi 95 eri abakulu. Olwo ate abato zijja kuba paundi 5 zokka. So ng'ate ng'ennaku z'omwezi 15 Septemba olukuŋŋaana lw'abavubuka lujja kuba mu Memorial Hall, Maldon Road, London ng'okuyingira kujja kuba kwa bwereere. So ng'era wajja kubaawo okwogera okuva mu bataka abakulu ab'obusolya wamu n'abakungu abalala. N'olwekyo weewandiise oba gula tiketi yo ng'oyita ku kibanja kya www.bugandauk.com era ng'omugenyi omukulu ajja kuba Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Nga mbeebaza mwenna okuba wano. Ekyokubiri njagala okubategeeza nti Ssaabasajja gy'ali mulamu bulungi. Era nayogeddeko naye leero ku makya batumidde nnyo. Ssaabasajja yantumye okutongoza ku lulwe okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu California mu Los Angeles, era buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja. Tubalamusizza mwenna, tuddamu okubeebaza olw'okukkiriza ne muwaayo okuweereza nga bammemba b'olukiiko lwa Kabaka Foundation mu California. Tubagaliza obuweereza obulungi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abasangibwa mu ssaza lye erya Midwest lino litwala Illinois, Chicago, litwala Indiana, Minnesota, Michigan n'ebitundu ebirala, twagala okubasaba n'okubakowoola nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano omwaka guno Ssaabasajja Kabaka yasiimye okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu ssaza muno, naye ng'omukolo gugenda kubeera Michigan, Detroit ku Holiday Inn Hotel. Tubasaba mwenna abantu ba Kabaka basangibwa mu Amerika mujje mutwegatteko ku olwo, mumanye emirimu gya Kabaka Foundation, mumanye obuvunaanyizibwa n'omulimu beene gwe yeetisse mu kukuuma obulamu bw'abantu be n'okukyusa obulamu bwabwe mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Tujja kutandika ssaawa 9 ogw'olweggulo, wajja kubaawo okutongoza ettabi lino nga beene yasiimye Omulangira Jjunju Kiweewa akuliremu emikolo gino gyonna. Mujje tubeere wamu n'Omulangira oluvannyuma lw'omukolo okumala okutuuzibwa kw'abakiise bano. Wagenda kubeerawo Royal Dinner omujja okuba okusanyuka awamu n'okunyeenya ku galiba enjole. Tubasaba mujje tubeere wamu ku olwo tusobole okumanya ebifa embuga era tubalindiridde. Hello there, my name is Eddie Jumba. I thank you that you're lending me your 1 minute or 2 minutes. I will be brief. The reason I'm coming to you this day is to invite you to a very special day here in Toronto. That day is Saturday, May 11th, 2024. The reason for the invitation is for you to be part of us as we launch the Kabaka Foundation. The Kabaka Foundation was founded by the Kabaka, or the King of Uganda himself, in 1996, and the reasons behind founding this foundation were because there was a big deterioration in the education, in the health, and in the social development, and in the cultural development of our people, especially our women and children. So because of that, he was led to establish the Kabaka Foundation. It's a non-government organization
I invite you to join us as we launch the Kabaka Foundation. This ceremony will be presided over by Prince Crispin Junju Chiwewa, and it will start at 4 p.m. The tickets go for $30 for children below 16, and for adults above 16, the tickets are $75. Be sure to participate somehow. If you can't make it in person, at least sponsor a child or an adult. When you do, you participate in something that actually makes real difference in the lives of people. That day we'll have 2 events. In the morning between 9 a.m. to 2 p.m. there will be a blood donation event at Canada Blood Services Collection Center in Scarborough, and the address is 880 Warden Avenue. But the ceremony, the inauguration ceremony or the launch, will be held at LW Banquet and Convention Center in North York, Ontario, and it will start exactly at 4 p.m. Be sure to be there, and I look forward to having this very monumental day here in Toronto with you. And God bless you. For God and my country, Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Abakoli w'amanyi kankuyimbirenga. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abasangibwa mu ssaza lye ery'e California awamu n'Amerika yonna okutwalira wamu, njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'atondawo ettabi lya Kabaka Foundation mu ssaza ly'e California. Kabaka Foundation Beene yagitandikawo ku mazaalibwa ge ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1996 mwayita okukola emirimu gye ey'okukyusa obulamu bw'abantu be. Mu kiseera kino Beene yasiima tugende nga tuggulawo amatabi ga Kabaka Foundation mu nsi ez'enjawulo, era njagala okubasaba abantu ba Kabaka mwenna abasangibwa mu California nti Beene yasiimye Omulangira Junju Chiwewa ajje aggulewo ettabi lya Kabaka Foundation, ate awamu n'okutuuza olukiiko oluggya olw'okukulembera Kabaka Foundation. Omukolo gugenda kubeerawo mu hoteli eya Airtel Plaza Hotel mu kibuga Los Angeles. Twagala okubasaba n'okubakubiriza mujje mumanye ebifa ku Kabaka Foundation, mujje mumanyi ebifa embuga, ate era n'okusinga byonna. Ng'ennaku z'omwezi 28 tujja kubaayo ne Royal Dinner, wajja kubaayo okusanyusibwa kungi. Tubasaba mujje mwenna muggwere ku Airtel Plaza Hotel tusobole okusanyuka awamu n'okumanya ebifa ku kitongole kya Kabaka Foundation. Tubalindiridde mujje tubeere ffenna ku lunaku olwo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abasangibwa mu ssaza lye erya Massachusetts mu America, nina essanyu okubategeeza nti ekitongole kya Kabaka Foundation, ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ye kennyini kye yeetandikirawo ku mazaalibwa ge ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa 4 1996, Beene yasiima kiggulewo amatabi mu nsi ez'enjawulo, era Ssaabasajja Kabaka yalonze abasajja n'abazaana be e Boston okutuula ku boodi ya Kabaka Foundation okusobola okutambuza emirimu gya Kabaka Foundation mu Boston. Nina essanyu okubategeeza nti ekitongole kino kigenda kuggulibwawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda omwaka guno ogw'2024. Njagala kubasaba mujje mutwegatteko
mu kutuuza n'okutongoza olukiiko lwa Kabaka Foundation, era nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye omwana w'eŋŋoma Omulangira Jjunju Kiweewa okukuliramu emikolo gino. Tugenda kubeerayo nga 14 mwezi gwa mwenda omwaka guno awo mu Crown Plaza Hotel e Woburn, Boston, Massachusetts. Tubasaba mutwegatteko mumanye emirimu gy'ekitongole kya Kabaka Foundation n'okumanya ebifa embuga. Tubalindiridde nnyo ku lunaku olwo, tubeere nammwe ku lw'okulaakulanya eggwanga lyaffe Buganda. Ababaka ba Ssaabasajja Kabaka mu United Kingdom ne Ireland, Rhineland ne Scandinavia bakuyita mu ttabamiruka wa Buganda mu Bulaaya asookedde ddala agenda okubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka guno mu kibuga London ekya Bungereza, era ng'agenda tambulira wansi w'omulamu ogugamba nti Obuganda ku mawanga, tekinologiya mu kutumbula obumu, enkulaakulana, ennono, obuwangwa n'abavubuka. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda tujja kuba mu Green Towers Community Center ng'okuyingira kujja kuba kwa bwerere. Olwatenga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda tujja kuba mu Cavan Banqueting Suite mu Edmonton ng'okuyingira zijja kuba £95 eri abakulu, olwate abato zijja kuba £5 zokka. So ng'ate ng'ennaku z'omwezi 15 Septemba olukuŋŋaana lw'abavubuka lujja kuba mu Memorial Hall, Maldon Road, London ng'okuyingira kujja kuba kwa bwerere. So ng'era wajja kubawo okwogera okuva mu bataka abakulu ab'obusolya wamu n'abakungu abalala. N'olwekyo weewandiise oba gula tiketi yo ng'oyita ku kibanja kya www.bugandauk.com era ng'omugenyi omukulu ajja kuba Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga.